Student kana kusangulayo kakambwe mukko bwe mali babuzako bwente ko seda cheka 2 ngera kusooka kubasaba kutambuza katambi kano njero tambuliza katambi kano oyina option abantu 10 shiringira kabantu mwe sirengira kabantu mwenda akama okateku account wa page abatayina mu gokiriro access bajja kulabira ku page ba ku account yo so chinkolere ekyo Facebook mu Uganda bajijjako oyina kufuna VPN ate ngoli mu kifo ekyo ali network ati bwanga musindikidde omuntu yabafuna access n'ateekako nalyo kajja ku Facebook kale sharing video bwomala kali akama kasigadwe kate ku page ba account yo sharing a video no ku account yo page yo musasanya information mwanyina ze Tina Seboa kula msizako long time Tina Seboa kula msizako long time go mo kuba comrade abaludde mu struggle muno ebanga dene wonna woli kula msizako ala konkomere Tina Seboa nabala Lawrence ngomara kusa kusharinga video eno njagala tutandike okusaba mpita abantu bano wamanga njalo mpitire chairman Nyanzi Sentamu oba chairman Nyanzi oba Nyanzi Fred Sentamu apete ku video eno njala montagingire Fred Nyanzi Sentamu apete ku video eno njagala montagingire wano Secretary General David Louis Rubongo yapete ku video eno njala mompite President of Honorable Kyagulanyi Sentamu apete ku video eno nsamo ntagingire baregistra bonna ba national platform bere ku video eno nsamo ntagingire abakulembeze national platform bere ku video eno nsamo ntagingire ba foot soldiers bonna abali willing okwesemba mu kifundi mu kitundu kyonna babere ku video eno nsamo ntagingire sano gamulenge jawasanya Charles Peter Mayiga nsamo ntagingire Kayanja Pastor Kayanja abere ku video eno nsamo omuntu yenna aliranyisa basajja kabaka wali amonno mere kutamo gate muzukulu wa mazegero mbuyaze azebyogero lwaliro video ndi mukambwe mukko mbagambye ndi mukambwe mukko ibiga binangenda byogera wino okubasinda kigambo kyendumamu njira montagingire buli muntu yenna bwe kikwata ko blogger national platform yabere ko yenna yagenda okuberako ngera kuyisa akalango kamu video tugitandikirewo akalango kakano Alright. Abakulembeze ba national platform na dala HY mu gwanga lya South Africa. Sako no mukabo ogwa national platform bakutegeeza nti bagenda kwaniriza omukulembeze gwanga mu gwanga lya South Africa. Era ngeno enteekateeka bweyimiridde bakugamba ati kenda kuzomwezi 18 omwezi gw'omusanvu 2025 jakubala rapota president yakubera e Johannesburg. Ngena kuzomwezi 19 omwezi gw'omusanvu 2025 jakubala mukaka president agenda kubera omutata EC. Ngina kuzomwezi 2 omwezi gw'omusanvu 2025 jakubala Sunday president yakubera Cape Town. Nebakagamba ati protest vote 2026 Black Thursday UG. Kale wena muna Uganda eri mu gwanga lya South Africa yonna gyoli bakutegeeza bakulembeze ba national platform nti beerayo mu kwaniza president kuna kuzomwezi zenkusomedde keka akalango nga bakayimiridde beerayo bulungi nnyo oyaniriza president ngena kuzomwezi zensomyeko. Alright. Kati video tugenda gitandikirawo njira montagingire Mathasi Mpuga Nsamba njira montagingire Muhammad Nsereko njira montagingire Mathasi Mpuga Nsamba Muhammad Nsereko ngwateka mu wentebe bwantagingire kono bonna mbatagenge video egenda kuba nzibu nnyo olwaleero video egenda kuba nzibu nnyo olwaleero njira montagingire yo Serinyandwe tibahabulwa bereko mutabani we naye abereko njira motangiye Christopher Damoli abere ku video eno Christopher Damoli abere ku video eno olw'ensonga naye njagala omugamba bulungi nnyo naye abitegeere. Alright, kanso kempiseewo ka security alert kano kagenda kubeera kakulu nnyo. Omanyi for information etusanga wano kanso kamala okukola clarification information etusanga wano ne tukola research ku ground tufuna research ku ground tuta information so bwe tuba tutadde information nga tumaze okukola research kati gwe ali ku ground bovaayo no wakanya information fete tetukuwa time tukiwa budde obudde butuuka ate gojja okuvaayo otandika okutwanyisa bali abawa information ng'efaanagana gye twali tuwadde abantu so fete tulina budde nti tugenda kuddamu abantu tukasita tufulumya information netuukawo ebisigadde tubirekera Allah yamanyi tetugenda kulwana n'abantu olw'ensonga obudde tulina butono nnyo fe tufulumya information gwe kikwatako nemukwatako gweta ku tteeko yamanyi. Alright. Kati
Kasoke mpisoka ka information kano. Mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka. Nze nabagamba saagala muntu yenna afa mu Uganda. Naye ne mbagamba ate bwe tuba twagala kukyusa ggwanga waliwo abantu abalina okufa baveewo. Bw'obanga omuntu owangala mu bitundu by'e Makindye wenna abasinga obungi mumanyi information mugisirikira. Waliwo omwami gwe bayita Kawoya Mubaraka. Go wenna ng'oli munnabyabufuzi buli muntu wa bulijjo. Waliwo omwami gwe bayita Kawoya Mubaraka. Mutabani wa Mubaraka e Makindye. Gwe bayite wa Mubaraka. Omwami ono si mulungi n'akamu, si mmere yakulya. Alina omusaayi mu mikono gye ng'era abadde akozesebwa gavumenti okutuukiza mission za Museveni. Gwe wenna ng'oli munnayuganda, oli munnabyabufuzi, omwami oyo ali mu ka alo bw'omusangira wonna, oba akuwadde kyakulya oba takuwadde kyakulya, omusangira wonna si mulungi oyo. Oyo ali mu ka alo. Wano yabadde n'omukuzina enkwezenge ezampoga Matthias. Aliko information nyingi yenkyanoonyerezaako ekwatagana n'okugibwawo kw'omugenzi Hussein Kyanjo saako n'omugenzi Alhaji Nasa Ntege Sebagala. Mbagambye omwami bamuyita Kawoya Mubaraka, mutabani wa Mubaraka, omwe n'amanyi ku Mubaraka e Makindye. Omwami oyo si mulungi n'akamu. Nina information gyenkyanoonyerezaako ng'emukwasaganya ku kufa kwa Hussein Kyanjo, Alhaji Hussein Kyanjo saako ne Alhaji Nasa Ntege Sebagala. Nkyanoonyereza sina confirminga, bagambye nkyanoonyereza sina confirminga. Kale gwe wenna ali mu Uganda ng'omanyi omwami yo tomwesemberezaako, ekyo nakyo nkimaliriza saagala kirwako. Kati njala tandika video ya leo mu butongole tugitandike. Tugenda gitandikira wa nga bulijjo katusokeke Mengo then tugenda mu general politics. Bitutandikire Mengo tugenda tandikira wano. Nina byonna byekuusa ku politics ne katandikire wano. Nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali okumuloopera n'omutegeeza nti amawulire ge nasindika ku mitimbagano ewiiki ezitali nnyingi nnyo emabega nga muloopera nti akayanja ke akabajjajjaabe akayanja ka Mwanga n'akamuteesa Mengo koolekedde okusaanyizibwawo abatamanya ngamba, era ne mutegeeza nti akabanja kano kayinza okubanga ekitundu ekimu ku kyo kyatundibwa dda. Ne mutegeeza n'omusajja gwe bayita Kayanja yennyini yoyita Omusumba y'omu ku bantu abaweebwa ttenda ey'okukyankalanya n'okutta akayanja ako. Wabula abantu abasinga obungi information baagifuna era baakola okunoonyereza. Lade tuli awo ennaku gye zivudde kati owaddeyo omusajja eyeeyita munnaddiini, nze simuyita munnaddiini nedda, gwe bayita Benhin. Bwe yazze omukulu ono Kayanja yakoze ekisoboka okulaba nti olutobazi lwonna lubadde luva Kayanja okutuuka olubadde luva ku kyaki ye okutuukira ddala Kayanja ka Kabaka lwonna yayuluyiyemu ettaka mpaka ku mugguukiriro gwa Kayanja ka Kabaka n'emyala gyonna emizaale egy'obutonde emizaale ne bagizimba mu kitegeeza nti amazzi gajja kuva ku Kkerezi kujja kuva ng'erubaga yonna gakiri bukirizi mu Kayanja ka Kabaka gakasaanyeewo. Soogera nga sina bujulizi, soogera nga sina bifaananyi. Ssaabasajja Kabaka ankuloopera nga ddiri bwe yali bwegenda mu maaso. Wabula Benihini bwe yazze kino omulimu bagukoze ogw'okuyiwa ettaka mu lutobazi lwonna lubadde lusengejja amazzi n'okukuuma ebikyafu byonna lutagenda mu Kayanja ka Kabaka. Nakati ekyo kyaweddewo. Bino njala bibalaga nga nsinzira ku evidence n'obujulizi bwe nnina. Nze nabagamba sikola information nga sina bujulizi. Obira bulungi nnyo. Kali ke Kayanja ka Kabaka. Okala bulungi nnyo. Okala bulungi Akayanja ka Kabaka. Kansoke nchukulaga ekifaananyi nga kiri bwe kityo. Awo yettaka n'ateekayo ebiyitirirwa byaddayi n'okuteekako abantu okujja okusabira akayanja konna ne bakayiwamu ettaka ne bazingako zonna. Ndowooza mulaba guli gwe muggukiro gwa Kayanja. Ozamugula bulungi nnyo. Kali ke Kayanja. Kati olwo luno olutobazi mwenna balumanyi lwonna lwasaanyiziddwa bulungi nnyo. Lwonna lwasaanyiziddwa bulungi nnyo. Tuzamukira bulungi nnyo. Saagala muntu agenda ate evidence tagirina obujulizi tabulina buubu. Kankuwa obulala. Mwena amanyi ku St. Lawrence University ndowooza mulaba
ekyo nekibangiriza bakiyemu ettaka bakisenze naye nga ate akayanja ku kabadde ka feedinga ne kasengejja buli kimu kyonna ekisaana okusengejja kuza mukira bulungi nnyo nkyakuwa obujulizi saagala webuzebuze nga afukaana aba musajja byayogera talina information ndozo kira bulungi nnyo gino gye myala kati gibadde emyala emizaale gyonna bagijjeewo bo ne bazimbako emyala egyabwe gigenda kuba giconnectinga mu kayanja direct giwemu empitambi akayanja kakole ki akayanja kafe nkyakwongera ndowooza bulungi amazzi gagenda kuba gava erubaga yonna gigadde gakuŋŋaanira gagende butereevu gayingira akayanja ka kabaka ko kasaanewo kubanga bano baafuna ensimbi bo baamala tebafa ku bintu byonna ebikwatagana ku buwangwa n'ennono n'ebintu byonna ebyasigala byaffe bya Buganda nkyakuwa kano kansooke nzigiko eddoboozi for corporate njala nsooke nzigiko eddoboozi wano ndowooza olaba kuba njagala kukwaki nkuwadde ebifaananyi nkuwa ne footage nkuwa ebifaananyi naye nkuwerako ne footage saagala ogambe nti musajja atuwa information talina evidence talina bujulizi talina ki huyo kenyine kabwejumbira nga yaliwo akayanja mukalengera akayanja njala nkuwe footage nga nkuwerako ne evidence nga nkuwera information ng'ogitegeera bulungi nnyo njala nkuwe footage nkuwe information nga nkuwerako neki nga nkuwerako n'obujulizi obulago obw'essimba alright obudde tulina butono so nsabye okuloopera Ssaabasajja Kabaka ensonga eyo mugitunemu akayanja nga tekanafuuka lufumo kubanga bye baagala okujjawo ebi nabagambako memorandum of understanding eyakolewa wakati wa Mayiga ne Museveni ne Salimu Sale okusaanya buli kijjukizo kyonna ekiraga ensibuko obuwangwa n'ennono ebiraga obwakabaka bwa Buganda engala bye bakyajeegezamu emirundi gyonna ekyagaanya mwenna abaddewo mujjukira trend eyaliwo eyokukyusa bwe bajja ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa okulirana ku Equatorial wali ne bakijjawo ne bakisendawo ne bagenda ku nkulunga emulago ne bakyusa buli kimu ngera kubabuuza ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakiteeka luddawa ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa president wa Uganda eyasooka bakiteeka luddawa nga bamaze okkiggyawo nembaga bali mu kukola enteekateeka ejjawo ebijjukizo byonna ebya Buganda ebiraga ensibuko obuwangwa n'ennono n'ebiraga nti Buganda Baganda basibuka n'obwakabaka baabwe ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakiteekawa era mission eyali ey'okukyusa enkulungo zonna nga bwe zaakolebwa mu Buganda yakoma luddawa kubanga mwalina okujjawo engalabi ya Ssaabasajja Kabaka nga ne baali bajeegeza emirundi egiwera gijjawo byakoma luddawa nga mmaze okubaabya kaddoza mukitegedde oyo wasanja kawo Charles Peter Mayiga ne banne abafutu badde Mengo ku mission zaabwe nza mutegedde awo tuvuddewo kati
waliwo information jengendo bawa erimu abaloboza abantu abamize pini okujjuliza information na jembadde nzijamba wa naye information ya leero ngenda gikola nga sikoze disclaimer yenna anawulira nga kimunyize it's up to you amazima nga yita mazima era buli kimu kyogera nga bwe kiri abasinga obungi temwamanya bigendero ya Museveni yagamba ndi nze naamini oba yandibadde asaba oba yandibadde asaba twali tulina ekigendero kyaffe kati okwosa gye bwe nakola video ne ngamba nti Abaganda batujje mu batujje mu bifo ebirondebwamu oba election posts zetulina okwesimba mu kitundu ekyaffe ebifo ne bitwalibwa abantu abagwira naddala Abanyarwanda eri abajjana baga nti ate eso statement wagikoze eri tribal embagamba no temwafunye bulungi kansoke nkibe explaining nakugaba buli muntu mu Uganda alina right okwesimba wantu wonna era ne Buganda omuntu alina right okwesimbawo singa aba azaaliddwa mu Buganda waliwo omuntu omusenze n'omuntu enzaalwa omuntu yenna bw'azaalibwa mu kitundu ekyo waddembe okwesimbawo bw'azaalibwa mu banga yaani awaddembe okwesimbawo so omuntu yenna nga muzaalibwa mu kitundu ekyo waddembe okwesimba wabula omuzzi obuzi yabeerako okuteesebwako ate naye era aba alina right naye mmwe bannannyini kitundu mwe musalawo ani gwe mukola kigomu wakati njagala kitereeza bulungi nkola clarification nti omuntu nobanga mutoolo ng'azaaliddwa mu Buganda waddembe okwesimba mu Buganda kabeeraani waddembe naye omuntu azze obuzzi obukulu nga bombuzi oyo ateesebwako naye nga naye alina eddembe lyesimbawo abantu ne basalawo kyenjagadde okutereeza kati abasinga obungi temwamanya mission ya Museveni ne banne wabula mu katambi kano bwe yabadde ayogera yayogedde ku kintu kye nabadde maze okukolako research ate nga abantu ne bakimpako evidence kyenjagala obbazanyira olwaleero buli omu gy'oli njagala owulira amatu owulire bulungi nnyo akatambi kano. Since 1970, 1960, I had been a member of DP. That DP which they keep talking about. DP without Museveni means nothing. But in September 1970, I joined UPC. And the reason I joined UPC was because of the land issues in our area, the ranches. The government had unfairly created ranches there and distributed them unfairly against our population there. Chenjagala otekeke sira sagala otekeke sira ku DP. Njagala oteeke sira ku kigambo ky'ettaka kyayogedde ngenda kuzanyira voice note zigenda kubeera nnya okakase abasajja bano mission ya ngenda kuzanyira voice note zigenda kubeera nnya okakase mission ya njagala oteeke focus ku kintu ky'ettaka kyayogeddeko kyenjagala kyokko focusingeko. In September 1970 I joined UPC, and the reason I joined UPC was because of the land issues in our area, the ranches. The government had unfairly created ranches there and distributed them unfairly against our population there. All right. Akugambye nti mu kubyabalwanya byali ttaka olwokuba ndi gavumenti yali ekoze bubi okugabanya ettaka lyabwe bo mbweri gye basibuka teyali kugaba ttaka lyabwe mission Museveni ne banne bamanyi okujja mu Uganda balina kutwala amataka nenga target yabwe yali akujja banna Uganda bannakabala ku mataka target yabwe yasooka yakujja Baganda bonna ku mataka abaali mu Ankole babajjako abalala babatta n'abalala babasanga eyo ne babajja ku mataka mwe temwamanya bwe baamala mu Ankole okujjayo Abaganda ate ne bamala n'Abanyankole bennyini bale oligiro none bajja ku mataka ne bagatwala mwe temwamanya wulira bulungi nnyo. Mr. Fred wasuze otya ssebo soobire wasuze bulungi bale kuweereza ggwanga kati Mr. Fred naka analysis akatono kendalabye kenjagala nkugambe okusookera ddala
ku Friday kwennyini naliko mu nnyenda awo ze mu nnyenda eyo nali buddipi obannaku musana bampuuga waliwo omukati yafa Kabumbuli waliwo Bandugwa Mugabi bangi nasanzeeko abamu ssaawa nga 8 ne mbuuza ate mmwe nga temunnagenda ne bagamba ffe ebintu ebyo tetubiriimu fe amazima tusanga twalemera ku mazima ebintu by'abampuuga tetukola ki nagamba mulinde ennaku musana oyo nnaku musana tayinza kulya kalulu wano enzizaamu amaanyi kyakubiri nasooka okulaba kaklipu nga waliwo omukyala yali mweru yali agamba ava Nansana bamukolako interview ku Friday eyo gye babadde mu Laston naye ng'awuza bamubuuza kibiina ki ng'ekibiina takimanyi kibiina ki kyawagira ekibiina n'akyewuma naye sooka kifunamu bulungi lwakiri ekibiina kimulemye okwogera ate nga yali alabika bulungi yali mukyala mweru oba bamulabako naye ng'alinga mu kigakiga bw'atyo ng'abuzaabuza kati abo bajjiddeyo ng'omu agamba ADF omulala agamba DFC ekindaga abantu be baleeta baabagula baabasangana mu kkubo nga nakyagendamu takikola ki nga nakyagendamu takimanyi ekyo ne kibeera awo kati bwana Fred waliwo ku kintu ky'ettaka nze naakale nafunako ku lwaki Byanyima Boniface Byanyima yagaana Museveni omuziika Museveni nga akatwala obuyinza baateesa n'Abanyarwanda abo ba Byanyima kuba si balaalo si Banankole bagobe Abaganda abali mu Ankole nga Museveni agamba mbu Abanankole ejjukira baba Bannalwanda tebalina ttaka kijja kityo kubanga Abaganda balina ettaka lingi mu Ankole ne bakkaanya olunaku lwe bakkaanya okugoba Abaganda ku ttaka mu Ankole kati Byanyima n'agamba obutaleekaanya nnyo bukuwawaza bantu matu tuddye n'abalina eddene ennyo nga Banankole basalibweko ekitundu tulowoozese nti tuli mu kugabanya ttaka mu bwenkanya eri Abanankole nejjukira bye bayita Abanankole nga Bannalwanda Museveni ng'agenda ngadde e Kampala kataba tebannateesa ddi bwe banaakikola Byanyima yakeera ettaka lye faamu ye ente ze ng'Abannalwanda baliko 200 era obunyiivu we bwava naye Abaganda ne babagoba amafaamu gabe gonna ne bagatwala kati jjoli abalamu nga ntegeera mu 2000 awo sijjukira mwaka ky'obutuufu tulina Abaganda bangi abaali e Ssembabule nga balinayo amafaamu ensalo omwami Mulindwa era n'erinnya ndijjukira ew'omu nnyenda awo Tinyafunza yatowa oda ne babagoba bakeera fensi bazisaze Abanyarwanda bataddemu ente abakozi ku mafaamu babatemyetemye abasajja baava e Ssembabule nga tewaliyo wadde kibajjeeyo kati bwe bateekerako bino bye baawoza e Bugangazzi sima Bugangazzi n'ebuyaga ne batowa oda mu kuva mu Parliament nti buli Muganda aliyo bamuliyirira $3 buli eka teriyo yatwogerera kati bwe bazze engulu eyo kye baakoze baddidde kuba ettaka ly'engulu lya customary gundi kale babaga nti lya bika lya nnono gwe bw'owulira ekitundu nga bw'onagamba nti kya Ddondo kale kireesebwa ente naye nga bw'olaba ekyalo kiba kika ng'abantu abali okwo ba Luganda bakuuma ettaka eryo ly'abaana n'abazzukulu ekintu ate kye baasinga ku Buganda kuba Buganda ffe tugabana ne tutunda n'ebbeeri ekyalo kiba kiraga nti ekyo kika gundi kaakati gavumenti kye yakola n'etandika okumapping out ettaka eryo n'erikolako ebyapa ne batandika obyeguza nga baguza Abannalwanda ekyapa $3
buli eka kati oli najja n'aba n'agula eka 1,000 ekitali kituufu nga tebaguze ku bachiefs bano ababa bakulira ebyalo ebyo babaga nti tulina oba kikunga babaga nti akulira oba ekika ekyo mu Buganda babaga nti kika kya Nseenene kati gwegwo omutala gwaba Nseenene kati nga tebaguze ku mutaka naye nga gavumenti yeekoze ekyapa n'ekiguza Abanalwanda ne bajja ne basenga ku ki kati byebintu bye bali mu kuwoza mbu twagula mu butuufu era tulina ebyapa kati ono omukazi agamba nti nno bwe tunaabasanga mu West tubakoleko genocide. Banalwanda si bawesitana batugambe nti bwe tubasanga e Rwanda oba okitegeera kakati ffe wano eryaffe lyatwalibwa tewali yaleekaana naye tetukyalina ayinza twogerera ffe batwagobwa mu bitundu ebirala naye nalabye ogusajja ogwogera Oluganda oba Gulundi oba Gunalwanda nga guwoza n'abakyoli e Kampala naffe mu Buganda gye muli Kampala mulina amaduuka mukola ssente bwe muzze eno kati naffe tuli baddembe okubeera eno naye nga Muganda kyayina ente abo abasajja nga bakagenda e Buliisa nga byakatandika nze buliko omusajja mumanyi bulungi musajja oyo bamuyita Ninsiima musajja Munalwanda ali Ssembabula era ettaka ly'abantu atutte ettaka ly'abantu Ssembabula agulidde mu 7 ettaka ali ku mayiro na mayiro lyawambye lyaguze beebo abateekesawo kalantiini nga basiba bannaabwe ente ne babagamba waliyo kalantiini ente y'emu ekitundu n'agigula $7,000 gwe najja n'ogigula 2 eyandigiguzeemu ekitundu ng'era military patrol vehicles akubira bukubizi emotoka bweti namba bweti abo baana bange nga bw'oba toguze ku ye tosobola ziyisaayo babakuba amasasi ente zifudde ne babakwata ente zebatutte tebazibaddiza mu kusooka babajjako $45,000 bato bagoba mu mirimu yoyo Ninsiima kiwulira kakati ebintu byaba abasajja simanyi nakumanya naye kyembadde ngezaako okuwaamu ku kyemmanyi oyinza okugjamuko ekinaagasa eggwanga ate mbadde nsaba oteekewoko ku show political show amadde njogera ku kya Ninsiima nze ndi musajja nagandi mu bukya nalina mukama wange bamuyita John Mugumya kati yafa era naye bambi alina ettaka ddene eyo era ndoza banatera mugobayo Ssembabule okuba waliyo batabanyi be basigalayo kakati Ninsiima yali abaguze nga yabagulako ente yali musajja mugagga nnyo Ninsiima gyamugamba John tugende eri tufune ettaka kuliteya omuddo gweri n'ente zaayo si byebyeno eri ttaka ddungi emuddo mulungi ente ziba nnungi ennyama nnungi be baakuba ente mu kusooka ne bazijja eno mu Ssembabule ne bazitwala eyo gye wawuli basooka Buliisa bwe basookera okuwoza nti muzeeyi agambye abalaalo mwamuke Buliisa ne bamala ne basooka ne baddirizaamu abantu abo abasinga tebavudde na Rwanda abavudde eyo bakkongowa bateekwa okuba babateeka ku ttaka eryo dikuuma nga bw'olaba bano be baateeka mu lino lye bayita katokkolido be bamma ebyapa ne bamma endagamuntu ne paasipooti ng'ekiziba mmisa butafuna biboogerako kusobola kufuna byapa kuba bwe battanga Abaganda nga batuuzaako abantu baabwe bakuume ettaka lyabwe kati naye bano teriiyo Munnalwanda yavudde Congo oba Rwanda n'ajja n'ente kati bano beeyambisa bali okusetolinga ku ttaka ly'emmambuka naye ng'ente zaabwe ente za muno naye zino ze bajjanga ettizeedi oba ofuna kyembadde ngezaako kati mbadde nsaba gwengeri gy'osingako ojja kufuna information esingaawo. Alright. Oyo omwami akuwulira emboozi Abaganda abalina amataka mu Maserengeta
engeri gye battibwamu ne bagibwako amataka naye bwe bamala ne bakikola n'abanyankole bannakabala balina amataka ne babasaanye no bajjako amataka gaabwe ekyanyiiza muze ebyanyuma nti Museveni ne banne bamubbako ettaka lyerimu ne kimunyiiza yenkolagana etaliiwo oyo tumuvuddeko wembala tugenze esserere abamanyi esserere muwulire bulungi nnyo naye abaganda babacunya Uganda abali ku Teacher Lumbuye broadcast nawulidde njo video ya Teacher Lumbuye gy'abadde atubuulira ekikwatagana n'abantu b'engulu enjagala nange nyinzeko okubeera nga mbannyonnyola bye mmanyi ku ngulu eyo. Ekituufu kiri nti Buganda batandise okubba abantu ettaka n'okubanyaga basooka ngulu. Nze nali mu kitundu bakiyita Serere. Esserere ziri mayiro 17 okuva Soroti mu tawuni. Kati akaalo ke nali mbeerako bakayita Kyengera. Akaalo kano nga kali ku Kateeta Road. Omuntu yenna oweeyo asobola okutegeera awantu wano. Akaalo kali ku Kateeta Road, Esserere. Akaalo bakayita Kyengera. Era nasomerako ku ssomero lye bayita Serere Primary School mpaka ku P3 ne tuvaayo. Naye abantu abaali eyo nga Baganda, Basoga, abantu abaali eyo nga Baganda era nga Basoga baali bangi. Waliyo Abaganda, waliyo Abasoga nga bangi. Bagendayo ne Kakungulu. Kakungulu oyo yawamba Bukedi amanyiddwa. Buli we yatuukanga yagambanga abantu amaanyi we gali, nga bagamba amaanyi tewali, nga bagamba Lusimba w'Omuke kyawo tuwanguddewo. Abamanyi emivule gyonna egyali mu Busoga tulinamu ekigambo ekigamba mbu Abasoga abayindi bajjanga okunogera okutema emivule nga bagamba ajamera jeene mugiteme, naye nga tejamera jeene. Kakungulu yagisimba n'abasirikale abagenda paka Bukedi abali abakakungulu. Naye ekiseera kyatuuka kuona omusajja waffe. Nze nali nsoma kyakusatu nga bwenkubagambye nti naffe baatandika okutta buli Muganda yali eyo n'Omusoga nga baleeta emirambo. Famire bagimazeewo ku pikapu, famire ya Gundi bagimazeewo, famire yono bagiseeyo, abantu babano famire ya Gundi nga babaleeta emirambo mingi. Yabaasigalawo baatugamba muveewo namwe bagenda kubatta. Baalina jjajja waffe azaala kitaffe, eyo yali yagulawo ettaka ddene nnyo nga bwe mbagambye nti yali wa Kakungulu. Kakungulu yawamba Bukedi ettaka eryaweza ddala eka nga 2 baatuggyako n'abantu abaaliyo Abasoga Abaganda abaaliyo ne batutikka mu bimotoka bya Red Cross ne batuleeta mu Kisenyi awaaliwo ofiisi za Red Cross. Abatono abaalina abantu abalala abaali mu Kampala. Ate abasigadde bagenda nga babagaba Abasoga abaalina abantu Abasoga babasigaza Ebusoga ne batugyayo ettaka lyonna ne balitwala ne baleeta Abanyarwanda gye batugye ne babateekayo. Era ebyo ebifo byonna ne babitwala
omuntu nga mukulu okuva mu 8 nga mu 7 amanye ekyali eserere ekateeta road baluke bayita Kyengera abasoga abaliyo n'abaganda bali balima ebikajjo micungwa biki bonna tebakyali ettaka lyonna baalitwala ne baleeta abanyarwanda ne babayiwako kati eyo yonna yali ettaka eggimu ng'abantu balima naye mu kaseera kano eriyo banyarwanda naye bannayuganda mwebase mulowooza uganda nnungi kigenza okutuuka wano mu buganda ng'eyo yonna kyagenda abantu era tusobola kuddayo n'ogamba wano waali waffe kabatwala lyabwereere. Alright, ndoza mutegedde mission ya Museveni n'akabinja ke. It's not all about politics, it's all about occupation. These people, they came to occupy our country and they came to settle in Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. Gweyo na muna Uganda ali eyo eyasoma n'obulwa omulimu ekizibu si kya kitawo si kya nnyoko ekizibu si kya ggwanga Uganda ekizibu Museveni kennyini kubanga babikuliyetinga bamanyi emirundi emeka gy'osanze nga waliwo omuntu w'akabano ng'akaba nti alina mulimu njagala emirundi emeka gy'osanze omuntu w'akabano ng'akaba nti alina omulimu abatalina mirimu bali mu polisi bali mu majja basigadde bambega badduka mu microfinance bali ndente bakola buli ki oba indigenous mu mufunye obuzibu ngera kubuuza gwakaya nanti business zange zigudde ekizibu si kya economy yerese kye baba customer tebaliwo no it's a systematic plan yokwavuwaza ne bonojja ne billions of money ngo indigenous Uganda tunakyogenda kola nga Museveni wali kubanga bakiteka mu system lwaki tunuulira dollar rate within the East Africa ne world market esigala erinnya mu Uganda bagissa nenga bogenda okukebera ku international market ku exchange rate eina kubeera nga eri Kenya eri mu Uganda ne mu Uganda bagikola kubanga bali mu system bakikola nga bakimanyi bulungi nnyo tulowooza nti sente ya Uganda ebeeri nnyo no bakikola kiri mu system gwe n'ogula dola mu sente nyingi eza Uganda oba ofiirwa n'ogenda ate ozisuubuze mu ebweru nomala ozisuubuza okudda ne bakucharginga omusolo omuyitirivu ennyo okusuula so ekizibu kyonna kiri mu Uganda gwe muganda wange yenna agenda okusaba 24/7 Bible yakugamba nti ataakole n'okulya taalye nga togezanga n'osiiba mu church ng'osaba nga tolonyiza mulimu ekyo kikyamu Bible yakugamba nti Katonda yamba yeyambye oba oli mulwadde genda mu ddwaliro ofune eddagala togenda kuwulira mu church omukkiriza tekiriyo essala ya Katonda twongerako nnyongereze gwe wenna ali asuubira nti oli bulungi ennyumba ye bagenda gitwala omwana otogenda funa mulimu agenda fuuka kireerese kubanga ye Museveni kyayagala njagala ombuulire ku ghetto structure zonna ddamu yazaakoze mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe ombulimu abaana baakabano ng'abadde abaakabano abadde bagudumira ttiimu ezo bonna babadde ba ISO na ba SEMO na ba SFC kuba badde ne radio call nga bakommunikatinga era abaana bennyini abamu bannakabala ababulwa emirimu be basindisa okukola emirimu gy'okutulugumbira n'okutta abantu nga mulyoka mugamba nti Museveni kyekizibu kya Uganda kubanga yakola sisitimu eyo bw'alamuleekaana nnyo ng'atandika okutambula n'ebbaasa okubasiriwaza teri nseega bassente ng'ezigabira bannansi teriyo munnansi olina kufuna benefit eziri mu mateeka nga zisinzira ku musolo gw'osasula kati gwali eyo ng'okola bizinensi simanyi nsuubula simanyi nina amasomero abaana baganya ofuna emirimu kyonna kiri ku Museveni ne sisitimu yaabwe gye baateekawo ey'okubaavuwazaawo sigenda kulwawo mu butongole njala bategeeza nti program ey'embulimbulange Mengo ekomyewo kati kabekkuse kagguse program entuufu etandise tugenze mu maaso muntagire chairman Nyanzi n'abali ku kitebe kya National Platform kansoke nkole disclaimer video jengendo kola ngenda kuzo mwezi 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025 nkikola ntegeera bulungi nnyo byenjogera mbitegeera teri mulala agenda byogera okujjako nze 1 nabagamba mu nkyukakyuka nze nkola mirimu mikyafu sikola mirimu miyonjo emirimu gitasobola kukolebwa muntu ali ku ground kabere foot soldier nze nja gikola wabula njagala kuyigiriza ekintu kimu gwe comrade yena gwe tukola n'emirimu gye gimu president yatugamba tube ba amazima gali tufuula abeddembe n'atugamba twogere ensonga nga bw'erina okuba
gwe nagenda okuliranga video gye ngenda okukola kati eddake genda kunyiza genda ogulo obutuomi obunywe obofuna omugwa wetu genga obudde buki bengenda okwogera binzo butakusanyusa ninga ngenda byogera 1 akalwa kawedde twakawangula ebitundu 5 ku buli 10 twetaaga abantu okugenda okwekalakasa tujjeko Museveni baagaana wabula waliwo bitatambula bulungi bitutagala biddemu olwaleero bwadde ne ligambibwako nyiniyo olwaleero zizo okutegeeza n'okubuulya president ebintu byatasobola kulaba ebaali batasobola mugamba naawe ali ku kitebe ng'okangakanga abakulembeze okangakanga bafuutu soja nti simanyi oyina obuyiza nsobola okuggana okuddamu okujja ku kitebe nsobola okuddamu okufuna nsobola okuggana okufuna kaadi yessawa tubambalire teri kutya Chairman Nyanzi Semugoma meya w'Ekawempe Emmanuel Sserunjogi n'omukulu gwe bayita Kalibala ngenda bambula olwaliro ensi etegeere saagala kumanya kuba sinanze gwe neeguya embwanji itambwa bino president agenda byogera teri agenda byogera okujjako nga nze mbyogedde mumpuliriza bulungi nnyo president yayogera bw'ati njagala bakunga bannayuganda mwenna mmwe abali wano n'abatali wano mwesimbewo ate bw'olabanga olina bw'olabye ng'omukulembeze waawo alikola oba takola bye twagala nga bannayuganda oba takiikirira muntu mutwalire ate nammwe abeesimbyewo temwesimbawo nti mugeze kukusa mbuto zammwe kuba nammwe tujja balalisa ndowooza mulabyeko ku example get involved muli bakulembeze eyo engeri yokka gye tugenda okukyusa embeera yaffe basemubanyawo yengeri gye tugenda okutereza eggwanga lyaffe so mugende mwesimbewo mwabasandira mwaba right byebigambo bya president yagaba foot soja bonna buli ayina obusobozi bw'empapula genda ogiye empapula weesimbu mu kifo kyonna n'alagira akakiiko k'ebyokulonda katandike okusunsula buli muntu yenna asobola alina obusobozi bw'omuwe kaadi president tanoonya baagala office anoonya ba freedom fighters anoonya ba commanders ku buli level nkiddamu president Robert Kyagulanyi Ssentamu tanoonya ba job opportunists tanoonya baagala office in fact he doesn't associate with the politician he associate with revolutionists. So, for struggle, you do yaba revolutionalist, si yaba job seekers, abagala ebifo, abambala amasuuti. Yali message ya president. Ompulya bulungi no? Mwatandika ekigambo kye bayita normalization. It was a decoy. Nyanzi. Never know. Mwatandika ekigambo kye bayita normalization. It was a decoy. Kali kanyeebwa. Lwaki. Chairman Nyanzi mukalwa kawedde twakudefendinga wano nga abantu bakupinpointinga abantu bokusunga mu olumwe nti watundanga kadi za national platform no nerinya president no ninyere ekibiina ne tusirika ntudde ku defendinga kuba twasaba abantu obujulizi abantu baatyo okubwogera kubanga abantu kugulwa bamanyi nti bwenna ayogera bagenda kungoba ku kitebe abantu baagana okuleeta obujulizi naye nga mu inbox boogera Nyanzi kyekizibu kati mukulu Ssentamu Nyanzi Fred emyaka gy'olina osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulu kubanga ye president mutowo naye ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa muganda wo kino nkyogera Chairman Nyanzi Ssentamu Fred ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu muganda wo Chairman Nyanzi ofuuse omuziziko mu kukyusa okujjako Museveni mu ggwanga Uganda okoleraani that's the question Chairman Nyanzi president agenda kujja kugambe no eri abantu abakutya mu kuba buli muganda president eyo category sigirimu good enough omanyi nkumanyi ebyobufuzi bya Kampala Central mbadde emyaka 30 mbimanyi manyi gwane tubadde tukuterayo akabega kubanga oli muganda president era akalwa kawedde twagamba nti katukusiriikirire nti ojja kutereeza wabula oganye oli selfish no
History wokuwanti waliwa NRM, we are less concerned about that, but we thought that you are going to change, but you haven't yet changed. You're still working with Museveni indirectly to block the victory of Ugandans. President ajja bikugamba, abagala okujja ku kitebe tebajja bikugamba nze ngambe kugambe bamanya bampita lumbuye. Kinanjo kyankimize. Tusimbudde. Nga bwe nkusomedde nti akalulu akawedde wesimba mu Kampala Central. No jamu abaana bonna ba commander ne ba fighters no bajja mu position zaabwe no simba wa abantu ababo. Ng'ekigendererwa kyo mbu bano bagenda kuyambako okuŋŋaanya DRA forms mu Kampala Central. Wawangula DRA forms za president officer mu Kampala Central. Buli mwana yenna eyali afunye ekifo mu Kampala Central agenda kwesimba nga baddayi hadi ba fighter. Watandika bajjamu technically ng'okozesa obuyinza bwo mu Kampala Central mu kalwa akawedde. Right now the same thing you are doing in Kawempe ng'okolaga ne Mayor Emmanuel Solunjoji ng'okolagana ne Semogoma oyo nfanfeewo okolagana ne Kalibala abantu basatu mukendeezo obulyake. President yalagira ba foot soldier bonna ogenda okujja papula okwesimbawo akakiiko k'ebyokulonda kasalewo okusinziira ku mpapula. Mujjawa audacity etandika okukola normalization nga president tamanyi nga n'ekibiina kye kimanyi. 1. Mutunda kaadi za nuupu nga mujjamu abaana abaddemu nga mubatiisatiisa nti bateekeddwa kubeeramu nti balinde baveemu bateekewo abalala omukulembeze omukulu waggulu bataloga ekyabano sifa bwanawangula abaana mbo ebifo ku district oba ku gombola. Njera kubuuza sentamu akalu akawedde ba foot soldiers bameka abawo buli district oba buli gombola mu Kampala. Chairman Nyanzi nkubuuza abaana ebajja mu kalu akawedde nimbasikize enkwezenge zeetonde wasali musadani wa Museveni. Ba foot soldiers bameka bafuna emirimu ku division ne ku district ezitwala Kampala meka bafuna emirimu ba foot soldiers. The same mistake you are doing right now. Mujjamu abaana nga mbasubiza emirimu ku gombola ne ku district kuba mulina bimwagala babeeremu ba state agents. Ekyo kigenda kuyimirira olwo tekigenda kukolebwa. Video bagikwata mujjagisa ku platform zinangeri kiria tetugenda kikkiriza. Meya weka Wempe sigala kuba meya wo. Teweta mu mission yonna oba meeting yonna ekola normalization. Buli muntu waddembo okwesimbawo temuddamu kutegerera baana. Tuli mu revolution tetuli mu politics tununya bifo. Bakansala basinga obungi bonna mubalemesezza mu Kawempe division. Mubalemesezza e Makindi. Buli wamu waliwo Nyanzi. Who the hell is Nyanzi? The same applies kuba MP mufixinga enkwezenge mutuleetera enkwezenge tulwana tuzawo kino mutuleetera kino. Nyanzi, stop your nonsense. President yalagira buli mwana yenna yesimbewo mwatandise simanyi ono yagambye we normalize avemo adde wala muli mu kutunda kadi. Nyenda kubiriza buli foot soldier yenna goba kubidde simu ne bagati soko debbali batotojja obasigala joli okole eddoboozi wa video nga komanda wayiza bwe yasibye ennyama n'abyogera obyogere bemba mwagira president. Bobo wagira president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tugatulina kuyimira ku mazima n'obwenkanya nkusaba okole video n'obujulizi ng'obutaddemu obuluma omukulembeze yenna ku kitebe yakugambye nti mugende mu normalization oba ove mu race obutuwe nze nja buzanya. Mr. President tuba tugenda mu kalulu kana akadda kakabira biri mu katugenda kujja ku Museveni. Nyanzi asokadde bbali.